nze nga Bwendaba wiiki ebaddemu ebintu bingi naye ebyenzigiriza weesanga nga buli omu bimukwatako obutereevu oba oli awo ensonga z'okukuŋŋaanya emikono oli kyayinza obutakiraba nga nsonga nga ne bw'anaaguteekako tajja kumanya oba kinaatuuka oba tekituuke. So bwe tutandise okubaga biki ebibadde mu wiiki ensonga y'ebyenjigiriza buli omu ndabye ng'emukutte omubabiro naye tusigaa twebuuza ebyenjigiriza mu ggwanga Uneb esalawo ddi ani avunaanyizibwa ku byenjigiriza bino tubaba ogamba nti nno omwana bw'amanya nti alina app kwanalabira results kijja kumumala kitegeeza teyefiirayo okagamba after all nze natuula gavumenti kati yemanyi kansooke mpekyanya mwannyinaze asooka tubuuzeeko. Abawerezi ba Delta mwena tubeebaza nnyo okubeera nga mutulaba wano ku programu yaffe empya nze nga Bwendaba nga bwe tubatwala mu bigenze amawulire agagenze mu wiiki. Waaw. Obirabye otya naddala mu byenjigiriza ku tutandikidde? Of course nga wembasangidde okugaana abaana okola ebibuuzo kiri tuwe tunenyamu ministry y'ebyenjigiriza ne tunenyamu ne bannannyini masomero. Ministry of Education nga mukyala Museveni yakyogera mbu si kirungi okugaana abaana okola ebibuuzo naye polisi egaana abasomesa okublockinga abayizi abaregistarings okola ebibuuzo si nnambulukufu bulungi era kyemanyi n'amasomero agasinga tegakola ki tegagimanyi kubeera kino kikatinga across the country bano abeeyiganga be bamu abatini betwakoze eki betwategeddeko naye bangi ate tekisoose guno omwaka kuba abeeyiganga be batono betwategeddeko nze nina amasomero gemmanyi ng'abaana batuuse okukola ebibuuzo nga tebamanyi seta numbers gye ziri wiiki gye batuliramu ebibuuzo ku lwokutaano nga Monday lwe batandika bamala briefing ku lwomukaaga ne babatikka ne babatwala mu kisomero nga tebabagambanga nako temugenda tulira wano ekyavuddemu kubasaba ssente za facilitation gye banaabenga ne banaamala eri nga tebazirina ne transport abatwala nga balina kuba mu bazadde baabwe babawe ssente ate abamu bazisasula naye olw'ensonga z'omanyi ssente yagenda wano abamu ku bakulembeze b'amasomero ne babeera nga ssente bazibulakanya naye genda maaso n'ensonga gy'obadde otanya kati ministry gy'erina okukola kwe kuvaayo n'erambulula ensonga weerina okubeera erina okubeera specific kubanga ne private schools nabo balina ebintu bye balina okukola ki okutereeza jjukira balina osasula license balina osasula omusolo balina osasula abasomesa balina okusasula utilities amasannyalaze mazzi na biki so kati ne babanga kale bagoba abaana mu bubi nabo baba banoonya we bakola ki we bafunira we basasulira awo we nabadde nkugambira nti nabo ekyekwaso kyabwe kyali kimu kya results titujja kuzisigaza naye omwana olukomawo bwe papa olufulumya ebibuuzo ng'anyiga ssimu ng'akola ki kati teba kyalina option yonna ate nga bwe bagambye emisolo ate n'ekyokubiri kyetubuusa amaaso abasinga nti ogenda okwekkaanya nti abalina amaanyi oba abali mu ministry oba abali mu gavumenti nabo balina amasomero agaabwe ku bwabwe Professor oli musomesa kati kizibu nnyo okuregulatinga byenjigiriza bino okusinziira ku nsonga eyo yakutte abantu mu babiro y'abaana okubagala okukola ebibuuzo olowooza ani avunaanyizibwa eno failure eri general failure eya central government oba gavumenti eya wakati okubeera nti sekita eno balemye okukola kye balina okukola nga mu bintu bisatu sekita eno muba oyagala eterere ogijjako omusolo mu nsi zonna zeteredde bagijjako omusolo naye tosobola okubeerawo nga wecontradictinga ate bw'oyagala omusolo ogutwale ate bw'oyagala providing services awo biba bigenda kulema tutunire ekintu kino kyonna holistically mu bulambulukufu waliyo amasomero aga P7 ng'abaana abataasasula babayingizanga kuyisa eddakiika 4 olw'okuba baali bato nga tebasobola attractinga media attention abo abaana ne babayingiza leeti bajja kukola bubi mu matendekero aga waggulu tulina ze tuyita drop out factors nga bye bizibu ebivudde ku mwana naye ne twerabira ze tuyita push out factors ensonga nga ziri mu matendekero mu masomero gennyini nga ze zisindikiriza abaana ne bawanduka ne bagenda ebweru kakati ezimu ku zo ezisindikirira abaana okuvaamu ne bawanduka bye bisale okubeera nga bingi ani asala ebisale bino buli omwana mulanga bw'ayagala bo bakugamba mbu omusolo omungi naye tebakubuulira kigero kye ekyomusolo kati gavumenti paka lwenavaayo negamba nti no abaana b'abanaku ku masomero ekipika bwe biti ne bwe biti temusukka ssente bazite ne bootasala naye n'oteekawo siiringi ze batakola ki ze batasukka tutunulira ekintu kino ekya Uneb ffenna ekitukutteko
amasomero gano aga private sente za Uneb ndala naye bo bakubisamu emirundi ng'esatu ojja kulaba nga registration abamu eya P7 just P7 naye awo tewabeerawo obunafu profesa awo ndabange waliwo obunafu kubanga ebibuzo biba bigenda okutandika Uneb eyita press conference abamawulire ne tugenda n'eraga nti owa P7 ogenda kusasula sente bwezi owa senior 4 ogenda kusasula sente bwezi okujjako tebalaba mawulire ekyokubiri wabeerawo late registration era nti Uneb senga essomero erina sente ligenda lisukka ku date eyo bagikuba fine akasente ne keeyongeramu naye nga sente baziranga mu mawulire mpozi nga we bamalaawo toyina ssomero lya muntu lyogendamu nga teyina sente za registration zize amasomero galina registration waago ne Uneb eyina waago awo wokka waba otunulya bano abayizi nabadde ntunulya mu bayizi bano abeeyiganga be baganye okukola ebibuuzo ebyasoose wagenza okwesanga nga abayizi abasinga bonna bali mitwalo 5 3 ana okitegeera zebaba banja kwabaddeko omuyizi omu yadde n'emitwalo 5 balance so ogenda okwekkanya nti tezabadde za registration zokka wabula kwaddeko ne school fees naye ate esente zaccumulatingawo okutuuka ku mitwalo egyo gyonna omusajja gyoyogeraafaayo ajja alemererwa. Of course mulina olaba abazadde b'omu byalo mmwe mubeera wano mu kibuga mulinayo obusente bwemufunayo buli mwezi naye oba otunuulidde omuzadde w'omu kyalo ennyingiza ye eba ntono nnyo abasinga bano bali mu agriculture so obusente bwe bafuna butiri nnyo n'okusasa school fees yennyini muzibu kati obuzibu bwe buli nti bandigenze kale mu government schools kuba waliyo USE Universal Secondary Education naye standard n'ebibuuzo ne bwe babifulumye bwe mulaba bulungi amasomero ga private gapafominga bulungi okusinga so omuzadde anyigirizibwa asobole otwala omwana we mu private schools asobole performinga bulungi naye nga teyeesobola yewe ez'omumbago bazikuba nze ndowooza nti omuzadde wasalira otwala omwana we mu ssomero eririna ku ssente ezawaggulu aba ne mentality nti bano kebasaba ssente nnyingi baleka baofaringa quality education n'amanya nti kakati essomero ndimututtemu nange nga mwana mwagaliza okukola obulungi bw'otuuka okulemerera okusasula ssente ezo ne zaccumulatinga ne zikola entuumu paka ku kiseera ky'omwana yawatula ebibuzo ebyakamalizo ng'okimanyi nti guno omwaka gwe gusalawo omwana wo bayeyongerayo ku ddaala bannaffe n'abazadde ate olusinze ndowooza baki tukirekera gavumenti ne tulowooza nti after all gavumenti yevunaanyizibwa kuweerera omwana oba okusomesa abaana ne weesanga ne gavumenti oginenyeza bwereere nga tetunaba kunenya gavumenti yo attitude ya gavumenti ku bino ebigenda mu maaso eriki ate ejja kugamba yagala ggwanga lisome kisooka ewadde eddembe abantu okwetandikira amasomero egamba ekkiriziganya n'okwongeza ebitundu 15 ku buli 100 ez'amakerere ng'ate bano bennyini bano abatudde bwe basumatukaawo ate boolekera kiri nga n'eri gye baddukira gye tulowooza gye baddukira nga nabo bagamba twongeze abakungu ba gavumenti bakusobera batuuse n'okukola comparison ku government university ezawano n'ezamawanga amalala nga bakulaga nti ate kiyinza n'okuba bayinza n'okwongerako okubisaamu emirundi bakola comparison ezitaliiyo bw'oba ogenda okukola comparison ogerageranya ebintu ebifaanagana n'oyawulaogerageranya ta universities obwa private ku ya gavumenti batulagewawo ekizimbe Makerere nga kyazimbibwa ssente z'abantu ezo sente zabayo ba musolo bali abantu sente bazijja mu mabanka nga beewoleddeko ne interest balina kukola ekyo zino ez'ebye Makerere zabayo ba musolo olw'okuba zabayo ba musolo enkwata yaabwe eyina kubeera ndala so yo comparison teriiyo tebanga nayo tekkirizibwa ne mu mateeka dabale wasomera PTA waziwulirako primary teaching no parent teachers association olukiiko obwo yes olowooza gyebulira bwaba gyebuli buli kyali effective gyebuli naye tebuli effective kubanga essomero liba eryange gwe omuzadde toyina kunyingirira bali bajjawo buuza okulaba nti abaana bali kusoma bulungi tebakubibwa naye as far as okwongeza school fees kiri concerned omuzadde talina wayingirirawo naye bw'okimanyi nti emyezi gino oba wiikisi zino zonna esigadde paka mu December za speech days n'olwaleero nina speech kwembadde naye omukulu w'essomero abajja okuwa ripooti y'omwaka waliwo challenges z'abayo asoma naye ng'alabika olw'ebira ddala ng'azoolekeza obukiiko buno obukulemberwa essomero n'abazadde mu PTA naye beetaaga kumanya challenges oba beetaaga n'okubeera nga beenyigira mu day to day
affairs ez'essomero kubanga olabye ddala nga bayirawo bukyaliyo masomero mulimu obukyaliyo naye emirimu gino gyawamba nnyo abazadde okitegeera kunoonya ssente omwana ye kasa amutwala ku ssomero n'amuteeka mu kisulo nga yadda waka nga adda ku mirimu nga atandika kunoonya ssente kuba natunulidde nnyo incident yeyiganga ogenda okwejjukiriza nti abayizi bwe batuukira ne baleeta poliisi DPC najja RDC najja basentebe b'ebyalo bonna ne bakola ki ne bakuŋŋaana naye ng'omuzadde salabyewo omuzadde muwa mwana natya kitegeeza nti tekyagudde bugwi wabaddewo omuwaatwa wakati w'essomero n'abazadde oba si ekyo nga waaliwo enteeseganya ne bagaana okukola ki okukkiriziganya naye tulina abantu mu gavumenti abasobola okuanalyzinga ensonga n'akuba tooki mu maaso kati ekitunga kino bwe kigwawo n'agamba nayeekuba mu kifuuba neyeekuba mu tooki n'agamba naye nfuddeyo okumanya bwe kiba nga kibadde yiganga ekaputyola kiri kitya embala kiri kitya tebasobola kubikola abantu abo kubanga nabo tebasobola kubikola kubanga bo mu masomero nabo gye basomeseza abaana baabwe oba tutute niiru balance omwana tatuula eri gye byatandikira nagamba amasomero ge tuyita third world schools bagenze babikoppa ku bali bo bulijjo bano babadde bakuleka n'otuula ne bakubanja n'ebibuuzo ne bidda abaana bamu ne bagenda mu galagi nga tebasasudde essomero ne lisirika ne roosi bagenda okulaba nga webatunulira school fees collection percentage eyabwe eri mu bitundu nga 5 bwagenda okubuuzaako gano gonna ga powerful school ebeera mu 99 100 ku 100 ne bagamba naffe katukoppe akabali bw'oba tomazeeyo totuula kyekyatusise ne kitutuusa wano bagenza okulaba ne Makerere nga nayo bye bakola n'akakiiko kako kasika NRM kagama tuzongeze kati nabo ne bava mu mbeera naye luli babadde balekeralekeramu nga waliwo omwoyo gwa Sseruganda kati olwa inspired state capitalism kati buli omu agamba nkufiirako sente zange zireete oba goofiire nabagereza ekyowuli ow'eddwaliro kyayitaawo naye ako kaali kabonero kabi nnyo nekino ekyabaana kino n'abalala babadde tebakikola kati bakirabye nti kisoboka era bagenda kukikola bw'ogamba nti ojja omuvunaanira headmaster tolina teeka mu muvunaanira tolina teririiwo oli akuprovidinga service eri ku open market olina okusasula infact ye yakuvunaana okuvunaana ya Twitter ya first lady wagirabyeko kuba badde egamba nga balize naga that is against our stand olwategeeza stand kyeyo tulina moral stand nti mu mpisa ez'obuntu tewandi bakoze ekyo mu mpisa ey'obuntu naye tolina legal stand wosobola baga omuvunaanira kuba infact ye yakuvunaana okuvunaana kuba buli minisitule yavuddeyo neevumirira Uneb nayo neekola kyekimuvumirira naye kiri tekyakyuse ezo zonna statement zaffe naffe wano ziri mu moral perspective teziyina basis yonna mu mateeka bwe ziba nga zirina basis mu mateeka ajja kukulaga nga URA naye emulemerako aba trade license nabo bamulemerako property rate singa bweyiganga municipality nabo bamulemerako kati naye agambe kati nga wane wamwe muba mu bimanja namwe nga munnemerako okusomoza kwe tuyinawo tulabira muzadde kuba Uneb yavuddeyo yavumirira ministry nevaayo ministry Abamanyi government kakati omuzadde kyekyobalama nga nzinzero abazadde bo bavaayo babalabikirawa kubanga olw'ensonga zolanga mu byobusuubuzi lolaba nga abasuubuzi bekalakasizza kale waliwo nebagala amaduuka egenda kosebwa emisolo tegenda funa naye bakasitoma ba consumers nabo basigala bakosebwa olw'okulaba nga waliwo consumer oba whatever kitongole ekiyamba ku bantu ba consumers ne baba ne bekalakasa nti bwe mugale amaduuka naffe tukosebwa tewali association oba egatta bazadde waliwo olukiiko lw'abazadde olubeera mu ssomero lubayita parents teachers association olutaba abazadde n'abasomesa ne waliwo n'olwa gavumenti lwennyini oluli mu mateeka baluyita school management committee school management committee yandibadde evaayo naye wano era tetulina bye twagirabidde kati n'abazadde nayo nekyesanga nga beeyawuddemu ababi bwe baba bakoze kati agamba tesiraba nsonga lwaki nyingira muki mu nsonga z'abali so ne bakitwalirawo naye ndowooza poliisi yeyina okukyusibwa wabeerewo etteeka balabye ba private schools mukulu mujumba John Bosco nga naye avaayo ng'ali ku sayidi ki ng'ali ku y'abayizi tebalina
mukulu mujumba yabadde ku yabayizi naye ng'ate bwatuuka waba awunzike n'agamba wabula naye ate olumu abaana bano bagenda ne bamaliriza ebibuuzo toddamu kubalaba ne bakulekera passives ne bakulekera certificates yadde nga kula sayidi ya headmaster kakati awo obuzibu etteeka lye lirina okukola ki nze ndowooza bakwatibwako bakole consultation ezimala n'abazadde ba stakeholders bonna abazadde abayizi abasomesa n'abakulira amasomero nga kugasede ministry okulaba nga bateekawo policy nga side yonna tenyigiriza side eno tenyigiriza side eno okulaba nga abaana bakola ki bafuna bakola ebibuuzo ekyo nekitaddamu kubeerawo tulinawo bulungi bwe tulaba kubanga nze ate oluusi nebaza katonda olw'enkola y'okumanya ebibuuzo nga tomaze kugenda ku ssomero bikuŋŋaanya bikolektinga eyo app gye baleeta eri ey'omutimbagano nze ngiraba nti okusinziira ku mulembe gwe tulimu n'embeera ebeerawo ng'ebibuuzo ebyo bikomyewo bayidawo abantu ababeera ku mikutu gya tv ku radio ne mu mpapula si be baba basinze mu ggwanga bw'oba okigendere so kati ndowooza nti olw'okuba nti embeera eyo oluusi ekwata abantu omubabiro n'alowooza nti no gwalaba emawulire ye yasinze okukola obulungi oli asobola okumanya results ze n'asiika n'otamunoonya nako okumanya oba yakoze oba ye omu ku baasinze otamuratinga naye nze ndowooza nti ate enkola eno ey'okuteeka obubonero ku masimu n'omanyira awo erina weeyambiramu basaagala tugibwe yonna tugambe nti eyo yesinze okuleeta embeera eno kubanga omwana abeera akubabula ti agambe after all nja kumanya results ze ne basizeeyo ku ssomero anti yandiyambye musanga ali mu kirombe ky'amataffaali ng'alina essimu ya whatsapp ya smartphone esobola okulaba okwakisisinga bulungi nnyo ekintu kino actually n'obusimu buno obulabu bw'amapeesa bukikola onyiga bunyizi kodi bakolagana ne telecommunication companies ekintu kino ku sayidi zina buli luyi lufuneefunemuko abazadde okuzuula amaanyi gaabwe bwe gali bwe baba batwala abaana tujja kukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno naye ate zayinza obuzadde tuyinza obutafunawo ani awangula anaawangula kwekubeera nti no omuzadde akonkona essomero lyasobolamu ekitali ekyo togenda kukola policy mu nsi eri liberalized ng'eno nga buli omu akola kyayagala alamulanga bw'ayagala ogambe nti ojja kukakaatika abakulu b'amasomero bagambe abaana bano nti mutuule nga temumazeeyo ssente kyatuuse kussa nti omuntu osasula mu ssomero n'osasulira omwana wo asomere mu ssomero lino ne babasengekamu ne bagamba ne bano bayinza obutakola bulungi ne bakwata abaana bamwe bennyini nga tebakwebuuzizaako gwe omuzadde ne babatwala ku ssenta ze balaba mbuzi ezaabo abayabayaba omwana wo ne bamuwandiisiza eyo emmotoka ekeera ku makya ne batwala eyo kati ebibuuzo bigenda okumala okudda bwe buti nga bakuwa nga tolaba tebyafulumira mu ssomero ggwe liwasasulira naye ekyo tewali bwakifaako naye ate kiri ensonga y'ebyenjigiriza mu ggwanga Uneb esalawo ddi kututambulira kubanga Uneb ku nsonga eno yavuddeyo nekondeminga nekikomaawo actually odongo oba oliawo yategedde nti mu buli ngeri bagenda kukoleza omuliro singa tavaayo mangu n'abaako kyayogera naye olwo yasazeewo dama lyamanyi Uneb mandate ya Uneb yo yakuorganizinga biki bibuuzo nakulungamya bwe binaatambula bwe bibeera leaked oba bwe babibba yebeera responsible naye wekijja ku regulation teyina sse eyo powers yonna eri ku Ministry of Education so Uneb abaana naye banaabagaana okukola ebibuuzo tewali kyesobola kukola ejja kubaayo ekondeminge that's all teyina powers ereeta police so gundi powers zonna zidda ku Ministry of Education heading bwa mama Janet so be balina okuvaayo sente za registration bakisasulani of course genda mu Uneb balina organizing ebibuuzo Uneb is receiving ezo but of course ziteekebwawo Ministry of Education naye obasiyinga ezo sente landlord bw'oba omusasula sente z'ennyumba tavunaanyizibwa kukukomako kukomerera misumaali mu bisenge bye ng'akimanyi nti bijja kuyiikayiika na by so doing abaakuregulating kubanga nze bwe mba sente za registration nzisasula ggwe mba ndowooza nti bino obutagwawo ofuba okulaba nti oziiza embeera ng'eno anti okuregulatinga kyagambye nti ebibuuzo kasa tebibbibwa otegeera ebibuuzo tebibbibwa abaana bituuse mu budde mu bifo awagenda okutuulibwa ebibuuzo ebyo embeera eyo bulaba nti embeera ebeera nnungi nti esobozesa omuntu okukola ebibuuzo bye nga tebamusumbuye naye bino ebya school fees bidda mu ministry erina okuregulatinga n'amasomo ate
essomero lirina eddembe nti nze essomero lyange sente bwe ziti kakadde kamu kitundu 230 naye ate nze mitwalo 8 nja kuddako ku ludda lw'abakulira amasomero abazadde baluma omwana bajja bamusomeseza wano bwatuka okukola ebibuuzo bamuwandisiza mu ssomero eddala n'ogenda bwotyo ogenda okutunulira ba headmaster abo ng'otudde nabo ng'akulaga essente ezifiiridde mu baana nagamba ettaamu eno obukadde 19 bonna saakwatako kweno ndaba obukadde 53 neyinawo 8 endala nzisuubira mu baana kati musajja watu n'agenderera bwatu abasomesa bamuli bubi essente zo wapangisa bamuli bubi so n'abazadde bennyini movement eviire mu bazadde balekerawo okuluma ab'amasomero kubanga tuyinza okuddala tulumirwa abazadde lwa ssente ke beekuula naye nga nabo bennyini baluma ab'amasomero sisobola kijjawo butereevu naye nina amasomero gemmanyi ng'abasomesa oba bananyini masomero beekudde ssente ne balya zirooni okulanga abaana bano babasomesa otutuukaawo nga basuubira nti oba oliawo omuzadde anaamanya nti engeri omwana gyatwebuuza ebyakamalizo ssente anaazireeta batuuse kubatwala ku masomero ge bagenda tulya bibuuzo tibana na ssente namba ng'essente nnyingi zakimulete ziri 5,000 6,000 naye nga yagumiikiriza nga bamanya abazadde nti lwamanya ntimaasa asobola okwogera naye n'agenda neegayirira nagaye kale kajja asome kubanga n'omwana okumugoba n'agenda n'atuula ewaka nawe kennyini ng'essomero ofiirwa kubanga omwana omwagala mu first grade bw'anajja nga mox zituuse n'akola bukozi tajja kuwa results zoyagala so zinange enzirako ku ludda lw'abaana lw'amasomero kyova olaba nze sinnakkiriziganya n'abantu bagamba nti bakoze bubi nnyo era abaana ne babagana okutula ebibuuzo kibi nnyo n'abantu bano bannanyini masomero tusympathizinze nabo ssente zatadde mu mwana ono mutuusaawo tomanyi engeri gyazifuna actually abamu beerekereza kirasi zino ne babeera nga bazinyigiriza okukakasa nti bano abaana bafuna kye beetaaga nino tuka ku ssaawa eyo ng'essente zikoze entumu bweto omuzadde abamu nga profesa bwagambye bakyusa abaana mu second term amaleta n'atandikalo naye ng'akimanyi tajja tuulirawo kati waliwo essomero erimu wano erubaga tolyogera omuyizi ate tebamukwatira era byebibuuzo byali bya P7 bamukkiriza n'akola ebibuuzo bakola obuntu bulamu n'akola ebibuuzo n'agamba ndowooza omuzadde oba yegayira n'agamba kaakole bw'anaamaliza okukola tujja kukola ki omuzadde yalabikako ekyavaamu omuyizi nga nabo bamukwatirayo nga bamugamba tolina gyodda nga bamukuumirako awo kakati osanga oli omuntu nga ekyo akivumirira nnyo akwatirayo omwana ate ng'omuyizi buli lunaku lwasulawo omutwalo mulamba gwe gweyongeramu 5 zakulya 5 zakwebaka ate bamulabirira ekyo tugenda kuba tuwumulamu katomo tukomewo n'ensonga endala nyingi bingi ebibadde mu ggwanga kizibu nnyo okubuusa amaaso abantu abazze bagwa mu bifo abala bagwa mu buugi naye eriyo abantu abagudde mu bintu ne bagwa mu bifo lwakirawo gambe nti kati gwe nkulonze gwogenda okuba omuntu wange w'amagezi kakati bwe babalonda ne babayo abazimba emitima n'abamera akasajja katolwama akayita akasajja ku mutima nga kalina n'ejjambiya katukomewo n'ensonga ezo z'abantu appointment ezize zikolebwa omukulembeze eggwanga ne zireetera abantu abamu okwereega ebikya